po jako akawuwo. Wasajja yaveeri muvindoza ng'enjala emuluma n'agamba wanyine ettaka lyaliko lya kitange. Oluvannyuma lw'emyaka egisaba mu 16 nga wera ennemba n'emisango gy'ettaka eriwezaako Yikalukaga mwana n'abakungu okuva mu famire ya Ssekabaka Muteesa II Kyaddaaki Dr. Muhammad Buule Kasasa awangudde omusango guno kkooti bw'eraze ng'ettaka lino bwe liri erirebwoya. Mukama tumwebaza okututuusa ku kino olwaleero. Babadde balowooza bijja kufuukayo basagwe mu kkooti nfe naye ndi mulamu. Babadde basaba nfe naye ndi mulamu. Era Mukama ampadde nenda ku musango n'engumaliriza. Oba baagala kale bajulire. Ono alaze essanyu oluvannyuma lw'okuwulira ensala y'omulamuzi John Udesi Keitirima mu kkooti etawuluza enkaayana z'ettaka ku Twedi Towers mu Kampala. Sebo ettaka ttaka liwerako obunene yiga kati lisigaddeko ndowooza oba luddaawo nga bina luddaawo bukiri era kyoba olaba nti libassa amaddu naye nga kitaabwe yalitunda ate ne limuyamba mu buzibu. Kasasa atubuulidde ebimu ku bikwata ku musango guno. Ab'enda ya Muteesa baagala okutwala ettaka lyange nga balikaayanira ng'ate naligula mu mateeka muwandiiko weebiri naligula kuva mu bbanka ndi muguzi wa kusatu tewaliwo nakikyamu kye baasanga tewali fojale tewali kitaabwe yaweereza mwannyina power of attorney byonna weebiri. Ono asiimye obuvumu bw'omulamuzi ono kubanga abadde wa mwenda mu musango guno. Omulamuzi ansanyusizza kubanga amazima agajjeeyo mpise mbalamuzi 8 oyo abadde wa mwenda emyaka 16 kati kakati buli omu yenna nga ekifo akitunuulira nga tekirina makulu n'akisuula wali. Ono abadde mugumu n'agamba nti ekiba kibe amazima gaagano era twebaza omulamuzi yeebale akoze nnyo aggyeyo amazima. Mu mbeera y'emu n'abamukuba oluganda lwa Kasasa babadde basanyufu byansuusa olw'okuwangula omusango guno. In the court for so many years. Today is our day. Kolera Mutunga have been there for 21 years. I'm so grateful. Katonda tali yanguzi. I'm very glad about this. Simon Kiza ngono munnamateeka wa Kasasa alambise bw'ati ku musango guno. Estate bajanga estate kubanga ettaka lyali lya Sir Edward Muteesa. Ubu bakireminga nga beneficiaries. Abana ba Muteesa baza nga administrators. Chovora ba administrator general yali administrator wa estate